olengera wali bwe wati awo wonna okuyita bwe wati okujja wonnaawo jangu woti okwetoloola wonna then n'okukirira eno yonna kati ettaka lyonna yenkuleese okugula okitegeera ekiririiko bulabe bwonna kati olengera okuva wati n'olyo bali abazimba ebi yonna betwajja tubaguza we tuli kuyamba abantu nze lwakuba nabadde n'obuzibu bwange bwe njagala okugjawo gwa miliyoni 2 naye kati bwe nfuna eryo 10 nze nja kweyiiyanga omusajja manyi lwaki wangambye mbuzimba kiro kakati ebyokuzimba ekiro omanyi kati wano tulina abantu abatatwagaliza oyinza okuzimba emisana ennyumba yo ne bagiteekamu amalogo abantu babi nnyo naye ate bwe bagisanga ekikuma kyange esituse bweti tolina buzibu bwonna tolina buzibu ttaka lya kyapa ate tewali mazzi lukalu wenkuwa sente zo mu cash miliyoni 10 omperako ekyapa naye kati okugjako ekyapa ekyo oba olina okugenda mu state council kati olaba ewagombolola mu luka chief kati bw'otuuka ewagombolola mu luka chief oyinako ka percentage k'osasulayo kati ako ke batwala mu munisipaali kati munisipaali then ne bakayingiza mu land office kati aba land office ekyapa kyo ne balyoka bakijjayo ne kiyita mu gundi mu caveat kati ekyapa we kiba kimaze okuva mu caveat ne bakiteeka mu gundi olwo kiba kivudde mu Mailoland ne kigenda mu private gundi mu private access kakati awo ekyapa oba ogenda kukifuna mangu nnyo era n'ezo zimpa kakadde nga kamu kokka kaba kammala nze nenkugirayo ekyapa kyo sirina bwe simanyi nze ndiringa mu ttaka obulamu bwange bwonna buli mu ttaka era nze njagala okutegeeza nti mwagala ki ku ttaka lya muzeeyi mwagala ki ku ttaka lya muzeeyi yagaana abantu abalamu ono ye mutabani wo ati muzeeyi wali mukunguza ttaka aliwa mbabuuza mwagala ki ku ttaka lya muzeeyi yagaana abantu abalambula ettaka lino okujja nga balambula ku ettaka yagaana mukimye ekiwa kakati omanyi akugambye ati lino ettaka liri alina n'ekyapa kyalyo muteeseza n'okuguza ttaka miliyoni 10 mu cash miliyoni 10 amperako ekyapa muri babbi Robert nataka sasa kuzawadi huyo mumbi wake ataka sale kachi nawe muri babbi bataka nze olya ngandi mpita akugambye ate ettaka lirye lino ettaka oliraba okuyita eri yonna eri wa muzeeyi abantu bali bajja kuno nga balambula ettaka n'atuleta abantu tukuma ettaka lino omusajja abadde ki kati nze mba feze eki kati tugenda ku poliisi gy'ogenda okusula ogenda ku poliisi kati bagenda kunsiba mbeere mu muguzi uliro ono oteesa otya nawe tuteka mu poliisi nawe nedda leka nkuwayo wano kasente nedda saagala sente tugende mu motoka saagala sente tugende mu motoka kuwa sente zensonga ntono nnyo tuzisobola nedda nnyabo saagala sente kola bwoti kola ng'omuntu omukulu era ndi muntu tokimanyi tugende mu motoka nkuwa sente ompa mmeka oyagala mmeka sigenda mu motoka emmotoka yiri wali sigenda mu motoka nsivaawo kale bita kyolina kyonna sigaze esimu yange n'essimu ya bbeeyi yammeka n'essimu ky'obumanya ya bbeeyi gireete naye ngikulekera wano ngende wali mu motoka onsanga wano ompe esimu yange leeta esimu yange ya bbeeyi anti onsanga wano sente oleeta meka sooka ombuulire emitwalo 2 yongera obadde nago emitwalo 2 gakumala yongerako nawe emitwalo 2 ngera kubeera muzeeyi esimu agiwa naakusanga toyita muzeeyi wo kale kankola 3 esimu yange tegwayo n'essimu ya bbeeyi gwo nkitegedde ekyo yangu ya ssente kati eno iPhone 12 Pro Max miliyoni 8 zokutaawo erabika nno ya bbeeyi
Gwe. Nemwana. Obadde ogenda kugula ddo yagala kunkubambye gwe n'okambuwalidde Ati bitali. n'okambuwalamu. Ekikazi kivudde mu ssente. Mushikeze kuleta ssente. Kigeze kuleta sente. Okiraba. Eno essimu ogimanyi gwe sente zaayo. Ya mmeka. Eno ya 10 bukadde 10 eno. Nsokole. Zino ze ssimu ziri. Ati sokole eti. Gwe kiki? Kiki? Sokole. Kiki? Anti kati gubera wano. Ate mbere wano okole ki? Mbere wano okole ki? Mwana leeta essimu tujja kweryawo. Sente zizi. Naye bana abasajja kwasa ono gw'essimu. Gwe mpesimu yange.